Nkwaniriza ku video yange endala eya programming and web development. Olwaleero tugenda kutandika okwogera ku PHP. Ngera bwe nagamba tetugenda kwogera nga twogera bwogezi wabula tugenda kwogera tukola practical. Era ng'olwaleero tugenda kukolayo ka project akatono ennyo ke tugenda okukola nga tukozesa PHP ne HTML oba olyawo ne CSS. Bw'oba olina computer okukola ka project kano ogenda kwetaaga bino. Ekisooka jjukira tugenda kudiringa na PHP, ogenda kwetaaga server software oyo tujja kukozesa XAMPP. Olwaleero ngenda kukozesa XAMPP naye nga gyali omulala waliyo WAMP n'omulala mungi, naye olwaleero tugenda kukozesa XAMPP. Bw'oba oyagala okudownloadinga XAMPP ku computer yo, genda mu description ya video eno wansi ntaddeyo link egenda okutwala gy'ogenda okudownloadinga XAMPP omuinstalling. Bwe namala okuinstallinga XAMPP ku computer yo, bw'onaakebera ku local disk C nga XAMPP omuinstallinze bulungi, ogenda kulabako folder gye bayita XAMPP singa onaaba omuinstallinze ku computer yo. Tazitowa ndowooza ajja kubanga mu MBs 10 oba 9. So kakati bw'omala folder eyo eya XAMPP bw'ogiyingira muno gyalabamu folder ezo nnyingi, naye folder ffe gye tugenda okusinga okwogerako olwaleero eya htdocs, eyo folder ya mugaso nnyo. Then bw'oba omaze okuinstallinga XAMPP osobola mutandika, you can use XAMPP start oba XAMPP control. Kakati bw'oba omutandise ajja kufaanana bw'ati. Bw'oba omutandise nga APAC ne MySQL tezikola oba ziri stopped nga teziri started, zi starting APAC ne MySQL. So ezo services bbiri ze tugenda okukozesa okusobozesa computer yaffe kati okukola nga server. So kakati APAC ne MySQL bwe ziba kweziri kitegeeza machine yange obudde buno ekola nga server era esobola okuinterpretinga PHP codes. So olwaleero kye tugenda okukola tugenda zimbayo ka project nga kakwata ebintu user byayingiza mu form. Tugenda kukola user form, ebintu byayingiza tubitwale tubitereke mu database nga tukozesa PHP ne MySQL. Sigenda kusomesa PHP step by step, naye njagala ogiyige nga bwe tukola. So oyige ngenda kuba nkunyonyola bit per bit ezigenda okukola code egenda okutereka mu MySQL database. Now ng'omaze okustartinga APAC ne MySQL ogenda kugulawo browser yo yonna, n'oba tolina internet kino tekirina buzibu, ne bw'ojjako internet kati bino bye tutandise osobola okubikola nga oli offline. So ngenda kutypingamu ekigambo localhost/php myadmin. So php myadmin nga bw'okiraba eyo php myadmin ejjira mu XAMPP, era bwe tuba tumaze okuinstallinga XAMPP eyo yegenda otusobozesa ye database bwe tugenda okutereka ebintu bye tunaaba tukoze mu web page yaffe. So bwe tugulawo php myadmin egenda kufaanana bwetyo, eno ye database gye tugenda okukozesa era tugenda kugikozesa nga tukozesa olulimi lwe bayita MySQL. So kakati pay attention, tutandise. Bw'oba omaze okugulawo database yaffe bwetyo, step esooka tugenda creatinga database yaffe. Database lyetterekero mwe tugenda otereka ebintu byaffe. Database lyetterekero lya data, naye data oyo aterekebwa mu table. So kakati tugenda kusooka tukolewo database, then mu database eyo gye tukoze munda tuteeke mu table enaatereka data waffe. Ngenda kunyiga ku new, then bwe nyiga ku new bino ne bwe kuba ne bwe sina internet kasitamba nga nataddeko XAMPP ku computer kiba kiri okay. So database name tugeze ngenda kola database ngenda giyita project 1 oba project ye database yange. Sebisigadde UFTMB for general save okambireke sigenda bikyusa, then I create my database. So database created. Kakati mu database yino wano twagiyise project, ngenda teeka mu table. Table yegenda okutereka data wange, okugeza nizo gamba njagala table y'aba user, nizo kubanga njagala kola database egenda okutereka ebikwata ku bayizi oba ku ssomero, nizo ga njagala table y'aba students, then nkolemu table endala etereka ne results zaabwe. Naye kakati wano tugende ne table egenda okutereka ba user oba kale tugeba students. So ngenda kola table esooka njiyite students, eyina columns mmeka. Bwe mbala columns za table nyina okuteeka bino mu bwongo. Ekisooka table eba ne columns
nze tuyinza oyitanga table title okugeza ogala tereka erinnya ly'omuyizi erisooka eryokubiri otereke gender ezo si column 3 otereke gyabeera ezo si column 4 otereke ne class ezo column 5 then wetagayo column ey'omukaaga gye tujja okuyita primary key eno ye column egenda okwawula oba egenda okukola nga ID ku buli muyizi eba unique eba yanjawulo era abayizi abasukka mu omu tebalina kufaanaganya primary key nga bwetugaa nti bwetuba mu bigezo abakola ebigezo bya UNEB bateekawo index number abayizi tebasobola kufaanaganya index number kitegeeza index number yekolanga primary key a column that uniquely identifies data in the table gye tuyita primary key kitegeeza tubaze nga twetaaga column 10 ezaffe naye twetaagayo n'ey'omukaaga gye bayita primary key so kitegeeza ngenda typingawo 6 lwansonga neetaaga columns mukaaga naye ate nno bwe tuba mu database ezo tetuziyita column munange tuziyita fields kati esooka eyo eya primary key ngenda giyita ID oba student ID oba ID kyonna kangiyite ID then ngenda kwetaaga first name ey'omuyizi neetaaga last name kiba kirungi bwe mba ninaminga column names zino nesiteeka space mu bigambo byenkozesa okuzinaminga zino column user oba agenda okuyingiza data mu database waffe teyeetaaga ziraba gwe developer gwaziraba so kakati kino tuli mukola end developer tuli mu kudevelopinga side ya server so kakati tumaze okufuna column egenda otereka erinnya ly'omuyizi erisooka n'erisembayo tugenda kwetaaga etereka gender tugenda kwetaaga column etereka village java tugenda kwetaaga ne column etereka class so ye table yaffe then data type data kigwe tuyingiza mu column zino amatalinga jukira column zino tugenda yingiza mu data nga user tumuwadde form ayingize mu data yabye typingire then bijje byetereke no mu database naye data type user gwayingiza asalawo kinene oba data yanaba saved mu table ene ya database oba tabe saved so data type tugende int stands for integer ziba nyukuta 0 to 9 kakati ID eyo tugenda jereka mu integer twagala bano ba students baffe ebawe ID nti 0 asose dakemu we 1 2 3 naye tujja making sure nti ID ezo teziddamu tugenda labo tukikola then first name eno tulina data type va characters va kitegeeza variable kye kintu variable kangambe it's a container of data data ina naba user gwana aba typinzemu emuterekewo singa tujiwa vaka text bye bigambo date so yoyo data type owenjawulo tetugenda kumuyitamu omukoomu olwobufunda bwobudde bwenjagala okumala ku video eno sagala ebimpanvu nnyo kubanga eyinza okubowa kaka tugenda londa va character so last name nawo tulonde va character twagala gender nawo tulonde va character village tulonde va character class tulonde va character now obuwanvu bwa length of the data that the user must enter user aina kuyingiza buwanvu bwa data yinkanachi kakati eno integer tujiwe 255 actually ye maximum value kasito setting a data type integer tesukka 255 okuba empanvu so yo tujireke ku 255 then zino tusoteka mu 10 oba 10 sisubira nti wali omuyiza ine erinnya eriweza enyukuta ezo so naye wano tetujireka blank tujiteke mu data type rather length value tuwe 10 wonna so default nani nti oli bwaba tajjuzaawo eberewo mu table mubenga temuli kirimu then eno ID tujireke because eyo ID egeno kolanga primary key ngena kulaga ekigeno gifula primary key tenafuuka primary key aweri tenaba kufuuka primary key twagambye ye field oba ye column identifying data mu oba efula data okubeera unique mu table yaffe first name kanjitekewo null kitegeeza ng'oli ne waba tagijjuza nga byesevinga mu table mwattu last name kanjiwe null gender kanjiwe null village kanjiwe null and class kanjiwe null so then bwe mala ngenda kuscrollinga side zeno table yange ngiskemu wano wewali ekinyusi ky'okufuula column ya ID okugifuula primary key so bwe nzikamu nti nenzi zeno ngenda kujjawo ne wali AI stands for auto increment kitegeeza nti bwe nteekamu record esooka oba bwe nsavingamu omuyizi asooka omuyizi addako ID yeteekemu automatically ng'esinziira ku eri gye namaze okugeza asooka bwe naamuwa 1
oba okulijjamu wattu eddaka emu ethiri so id sinza gyo gyetayipingiramu olw'okwewala okugiddamu because bw'ogiddamu oba omenya etteeka mu database tetusobola kuba na data afaanagana ate data butafaanagana tumwawulira ku primary key so ngenda teekako auto increment bwe nteekako auto increment tukirabye emaze okugiwa primary key eyo field oba column ya id kakati tukire wansi to saving table yaffe let's go down here let's go down and click on save table yaffe tugiyise students so kakati eri saved era bwe tukebera mu project bwolaba project mulimu table gyetuyise students database ya project wabula table yo bagiyita students kakati tuddeyo mu local disk C tugende ku folder ya zamp tugenda tandika okuteeka mu data mu table yaffe eno naye nga tukozesa html form user gyasobola okujjuza now ngenda kugulawo htdocs folder ngenda kuteeka mu htdocs muno byonna byenjagala okulabikira mu website yange oba mu project yange mbisa mu folder ya htdocs era nagambye ya mugaso tokisiimuula so mu htdocs muno ngenda kugula mu folder ngiyite project kiba kirungi erinnya lya folder eryo nesibisaamu space so ngenda ku view making sure nti kuliko file name extension ngenda giswitchinga on such that when nteekamu muno text file yange ndaba file name extension nensolo gikyusa so ngenda kunyiga ku text file ngiyite index kiba kirungi zino page kwe batuukira ne tuziyita index so ako ka .text nkajjawo nteekeo .php since we want to put in PHP so ngenda kola page yange ngeri bwetyo let me choose yes nga mmaze okukola ekyo ngenda kugi right clickingako ngambe edit with notepad++ tugenda ku editinga codes za page yaffe tunaba twagala ogira ngenda kudayo mu browser kanzigulewo tab endala ntypinge localhost stroke erinnya lya folder mwentadde page yange mu htdocs mulimu folder gye nayise project mwengenda okubisa byonna so ngenda /project so nyige oba connect so page byonna bye tugenda okukola mu codes zaffe bigenda kuba birabikira wano so let's take an example ngenda kujja mu codes ntypingewo hi this is my page let me save Ctrl S so you see that it is appearing so now let's get started tuteekemu codes ezigenda okutuyambako okusavinga data mu database waffe so kyengenda osooka okukola ngenda sooka designing page yange ne css ngenda kujja ngambe bode ngenda giwa bode css margin njiwe auto njiwe width max width kanjiwe maximum width max width 800 pixels then kanjiwe border 1 pix solid blue okay so now let's see so far what I've done ekyo kyolaba ekyo eyo css ndimugigezaako okwagala okundesigningira page yange so page yange yiyo kati erabika bwetyo nti egenda kuba temalayo screening eri wakati naye nga balance nga page kyo kingamba imagine auto nizo giwa height 100 vertical height 100 vh so emale ebere mpanvu okumalayo screen that is so far what I've built using css now wenzika wansi wano ngenda kukwata ngenda kuteekawo ngenda gijja mu Quarks mode bw'oba oyagala okumanya Quarks mode kyeki genda olabe code yaffe yasooka oba rather video yaffe yasooka try to zimanga tetukozesa nga tujja page kye tuyita Quarks mode so ngenda kujja enablinga okubanga esobola okulabika ku browser zonna obulungi nga nteekamu meta meta eno etuyambako tetuyamba binene nnyo etuyambako okulabisa page yaffe ku browser zonna such that ne woba olina browser entono rather ng'olina essimu oba screen entono nga esobola okulabika obulungi ku screen eyo entono ne bweba nnene ng'esobola okulabika obulungi so tugenda kukozesa meta tag eno etuyambeko okutereeza kodi yaffe so kye tugenda okukola tugenda kugamba meta
viewport, name equals viewport, name equals viewport. Then bwe tumala okugamba name equals viewport, tugambe content equals width equals device width. Nti bibere nga bijja mu device width, then comma initial scale equals 1.0. Okay, so kati page yaffe eri ready okubanga egenda ku screen zonna nga ku screen entono erabika bulungi ne ku screen enene erabika bulungi. So now let me straight away ntandikirawo okuzimba form yange. Nginagamba form method equals post. Nti form byonna ebigenda okubeebwa okuteekebwa mu bikasukibwe to post power on self test. Nti bwe banaamala okunyiga epenseri wayo form byonna ebiri mu form bikasukibwe somewhere wetugenda olaba tugenda bikasuka. Method equals post, action equals empty. Kitegeeza form eyo banaaba gijuza byegenda okujjuzibwamu ebikasuke ku page eno kwennyini. Yensonga kintaddemu action equals empty. Bwe banjagala ebeeko page endala gye bikasuka mbiteekaawo action equals mypage.php, page2.php olwo gye manjagala ebikasuke. Naye since njagala ebikasuke ku page eno yennyini ebinkasukire, tugenda laba egenda bikasuka mu php code. php code abikwate oba php abikwate and to saving in my SQL database. Tutandise. Ngena teekaawo label ngene egamba first name. Let me close the label. Then zija wansi nteekeo input type equals text name. Now zino input zaffe tugenda ziwa amannya. Kakati yange njiyise first name fname. Amannya gano ge gatuyambako okukasuka ebijjuziddwa mu inputs ezo oba mu box obwo. Oli kyajjuza okukikasuka tukikasuka n'erinnya eryo. So okukikasuka I mean posting, so tujja kipostinga oba tujja kikasuka mu php codes nga tusinzira ku name. Kitegeeza inputs zaffe zina okuba n'amannya. So placeholder equals enter student name. So that is my first input. Now let's refresh. You see what I mean here? So that's what we are having so far. Let's go back and create another label. Last name, to enter student last name. Then label. I'll come here, input type equals text, name equals last name. Remember bobato wadde wo name inputs nga toziwadde mannya onne wa typing ambi kito jasola bikasuka mpozi ngokoseza javascript hata utisiwe tuli olaleero olwo tuli mukozesa php na html. So tujiwewo placeholder kyekyo ekitula mu kifongo oli tanda typingawo ekyo ekibeerawo. Placeholder equals enter last name. So kakati ongeremu ka element ng'oli bw'aba tabijjuzza teyitawo tuteeke ku ka required mu inputs zaffe. Neno kanzeeyo waggulu nteekewo required. Saati kati oli bw'aba tagijjuzza tayitawo. Kanzike wansi nteekewo label ngiyite class. Njagala nterekeremu class y'omuyizi label. So eno ngenda giteeka mu drop down. So I will say select name equals class. Nayo kanjiwe erinnya. So there select ngambe option value equals senior 1. Then senior 1 to be shown. Let me write it. Senior 1 to be shown to the user, and then I put option. Then I'll come option. Now let me not do this again. Let me just copy this line and paste it down here. Senior kati ako ka senior 2 kankole aka senior 3 na ka senior 4. So ngena gena nchusa wano senior 2 senior 3 senior 4. This is senior 2, sorry, senior 3, then
senior 4. Okay, now kanzigale select input yang chimanyi wamanyi okola select drop down zezo. So select, then kyekira kye twetaaga okunganya ku user okusinziira ku table yaffe eya students eno bwe tugyekenneenya obulungi tujja kwetaaga okunganya first name, last name, gender tetunaba, village ne class. So katubulayo gender, village ne class. So kangende ku gender, kankole label gender, then label. So nayo kanjiteeka mu drop down, select name equals gender. Jukira zino names za inputs za mugaso nnyo kuba ze zigino tuyambako kasuka codes zaffe oba user kyana abajjuzaamu ze zigino tuyambako kikasuka mu PHP. So nina ku kano ngambe option value equals m, mu table tuterekeyo m singa user analonda male. So mu table yeterekeyo nga m, kyekyo kyenteekawo mu value. So option, then option value equals female or f. So singa user analonda female mu table weterekeyo f. So option, then nina kugala select input, select, then bwe mala ekyo nina kuteekawo label enyambeko okuteeka mu village. So ndooza ano ngina kozesa input type equals text. So label, then let's come and say input type equals text, name equals village, placeholder equals enter student village. So now our form is ready. Is it required? Let's make it required. Oh, required. Okay, now our form is ready. Now let's save, Control S, come back in browser and refresh a bit. So that's our form. If you can say it's a bit sketchy and spread all over the page. Sinungi esasanye tugenda teka muka CSS tujinyirize oba tugitereze komewo bulungi birabike bulungi. So kati kye tuddako tutekemu pesa eriwayo form. Tugenda gamba input type equals submit ye pesa, type equals submit, name equals save. Nayo tulina oddiwa erinnya tusobole okuliwuliziganyiza ne PHP codes nga bwe tugenda tutulaba. Name equals save, value equals save student. Kiki twagala okuwandika ku pesa eyo kituteeka mu value. So bwe tumala tugale form tag. Okay, now to refreshing them. Yeah, pesa lyaffe liryo lize. Kaka tu designingemu ku form yaffe. Tu designingemu ku form yaffe na tukozesa CSS. So tugenda kukola bwe tuti. Tugenda kujja ano mu CSS, wano inatade CSS codes. Nina gamba, nina soka designing inputs. Input, njagala type equals, njagala ku designing input, type equals text. Buli ewali input nga ina type text, njagala gi designing ntya. Njagala ebeere ne width. Njagala ebeere ne width 100%. Stekomeko njagala ebeere ne padding obuwanvu like okuva waggulu paka wansi ebeere ne 5 pixels. Njagala ebeere ne border 1 pix solid red. No let me make it black. Okay, so to refreshing them tulabe kye twogerako. Kyekyo kye twogerako. Olaba nga kakati form etandise okufuna amakulu. Simanyi padding kwe kuva kaline akasooka okudda waggulu twongezeemu ebeere nga 10 pixel box bwaffe buwanvu wemu. Let's save and refresh. Yeah, okay, now kye tugenda okuddako kukola tujje oloza tukole ki tulongoose na zino gundi zino zi drop down. So ngenda kujja wano wansi ngambe buli ewali tagga gye bayita select ebeere na bino wammanga, ebeere ne width 100%, ebeere ne padding 10 pix
beza kyekyo tag gye bayita select yonna weeri bwe buli obubox bwaffe bwe twayise drop down bweyise bwe butyo. So that's now our form. Katuzayininge input type equals submit. Epeesa lyaffe lyeri waayo input type equals submit. Epeesa lyaffe lyeri baayo lyeyise litya? Epeesa eryo libeere ne background ya blue ng'ebigambo color ya white. Epeesa eryo libeere ne border 0 pix tugijeko border 0 pix solid blue tetugirabisa ebeerewo naye nga terabika tusobole ogiwa radius. Kati awo tukwate border radius tugiwenga 20%. Border yewetemuko just eyepeesa eryo. So kikino kyetwogerako. Tuli wadde padding tetuli wadde padding unfortunately, so tugende tuliyongere mu padding mu code zaffe. Then tuliwe padding 15 pix. Okay, tuliwe padding lisobole okulabikako nga peesa. Naye ndowooza eno 20% border radius nene tugiwe 10. Actually ojja kukola kyolaba ekinakunyumira. So epeesa lyaffe liiryo. Naye ndowooza wano wansi tuliyongereko just the spacing em. So ngenda kujja we nditadde nteekewo BR. Epeesa lyaffe lino likutte nnyo ku gundi. Likutte nnyo ku border ya body, ku border ya website yaffe. So kanzije wano nga sinaggalawo CSS yayo ndiwe margin. Margin liveeyo nga lidda ku right. Margin right 5 pix. Let's refresh a bit. Teritambudde tuliwe margin left. So ojja kikolamu o designingemu okusinzira gwe kyoyagala. So litambuddemu ko margin left. O designingemu okusinzira gwe kyoyagala. Nange gwenjo when designing nga nkozesa CSS. Kakati yesaawa tukapchalinge oli byagenda okujjuza. Let's take an example. Ngenda kujjuza muno Kazibwe yerinnya lyange lisoose. Patrick. Kiras no senior 2 male village Kisojo. Can saving form ekaze. Bwe nkebera mu database let me refresh. Tebiriyo kakati tubiteekayo tutya wano tuulo kalire tugenda kozesa PHP codes. PHP tusobola ziteeka mu page yaffe wano we tutadde codes oba tusobola okufuna page endala kwe tuzisa ne tuteeka mu action wano mu action ne tugamba nti bwe baba bijjuza ebikasuka eyo nenze nyina biteeka wano wennyini. Era ngenda genda waggulu wa form tag nga we nagiguddewo nteekewo space PHP codes zange nziwandiikaawo. So ziwandiika eno wansi wasemba, so ziwandiikaawo nawe njagala nenze kanziwandiikaawo, so ziwandiika ku page waggulu. Now ntandise bwe nti bwe tuba tuwandika PHP tutandika bwe tutyo less than question mark PHP olutuyaga tuguddewo PHP era tuba tugiggala bwe tutyo. Olabye PHP codes we zibeera wakati w'obwo obuntu PHP ne tugiggala bwe tutyo kitegeeza wakati w'engendo zisa. Now ngina sooka nkole variable ye container etereka data. Ngina sooka nkole container giyite con. It's standing for connection. Connection yegenda okunyambako kunconnectinga ku database yaffe eri gye twakoze mu PHP MyAdmin eno database nice project. So kigenda ogiconnectingako ngenda kitereka mu variable gye mpise con. Now ngenda gamba con equals MySQL connect olwo ndimu connectinga ku database. I open brackets. Kano ngenda kasamalizinga mu kigambo soup oba SUP. Soup server user and password. Server ye localhost. Server eno gyoli mu kukozesa ku machine yo tugiyita localhost. Eyo teka localhost tekina buzibu. User ye root. Bo downloading a XAMPP use aba root. Password database yote wajiwadde password era otekawo tekawo quotes enkalu single quotes times 2. Comma database erinnya database twagise project mu quote single quote project osobola double quotes wonna. So then I cross
the brackets and I close that line. We tuba closing a line ya PHP tuji closing ne semicolon kiraga nti line ye komyawo oba code ezo zikomyawo, so kitegeze code yekomyawo. Database ya Windows akatuji connectinze ko bulungi. Tetugenda checkinga, sigenda kutwala mu checking obe connectinze bijja kusumbuwa naye ekyo obumanya awo tuba tuji connectinze ko bulungi. So mu video eddako nja kulaga checking up tiyaddala nti oba connection yekoze naye ekinatulaga wano nti yekoze bintu kwesavinga mu table. Kituddako okukola tugenda capturing ebintu ebijjuziddwa mu form eno. Singa epensa lya save liba linyigiddwa nti ebijjuziddwa mu table eno bikasukibwa wano mu codes zino. So kitugenda okukola tugenda gamba if we tujigula mu PHP egenderako bracket, buli wandika if ososawo bracket. If byekebera bibeera munda mu brackets, so tuli mukebera oba epensa lya save liba linyigiddwa. Epensa okunyigibwa tukiyita easy set. Tukozesa ekigambo kye bayita easy set. Kitegeeza tugenda gamba if easy set, kigambo ekyo kiri kimu tetukyawula. Easy set, ne easy set naye eba mu brackets munda, naye eri bracket esoose ya if. Kati no bracket yula yezeemu okukola ya easy set. If easy set, $, post, nti singa tuwulire pesa nga likasukiddwa oba nga linyigiddwa nga baliyita save, case sensitive, nga baliyita save, okirabye ekyo, eyo bracket gyengenda okuggala ya yene esoose, then ngenda kuggala bracket ya if. Singa mpulire pesa nga linyigiddwa, kyekiddako nga if eno kale bracket gyentaddewo etegeeza biki byemba nkola singa epeesa eyo linyigiddwa. Eno kodi esooka wano yeekuulira epeesa linyigiddwa. If is set, post, save. Naawe epeesa oba walituumye kyonna kye walituumye teekawo erinnya lyakyawo. Wano kiwatadde mu name equals nze lyange nalituumye save. Then bwe baba balinyize nga nteekawo kale bracket kyekiddako ngenda kukwata variable nteekemu fname erinnya erisooka ngenda ditereka mu variable tulino neyo mu bibakasuse. Tugenda nayo tugamba post $_ post, then twalitadde mu fname for your input user mu typing erinnya twagise fname, so I will say fname, then I will close that line. Bwoba wetegereza line ya if tetwagiclose wano sata deu semicolon okulaga nti eri closed, kitegeeza byonna byengenda okukola biri under if. Then kitegeeza kyonna user kyana typinga tugenda kitereka mu variable fname, tetugenda file kiki. Tugenda tunone erinnya lya assembly typinga error name, ngenda ditereka mu variable. Eno variable so gineminga kyonna kyoyagala, nsobola gamba ll name oba ll kyonna kyenjagala okutuma variable. So naye ekyo kinterekere kyanaaba asudde mu l name. Jukira l name ye name gye twawadde field user mwageno typinga. Bwoba wetegereza bulungi last name twagitadde twagiwadde field ya l name. So name eddako tugiyita class, so I will come nze nyinza giyita KRC ye mwenjagala okitereka post class nti user kyonna kya typinze mu class tukireke mu variable gye bayita CLS. Then twetaaga okwata gender ne village, so ngenda kujjano nze njiyite sex njitereke mu sex. Nejjukira waliwo nadde naminga field user mageno typinga nze nagiyise name equals gender, kitegeeza kyengeno teeka mu post. Then kyekiddako ngenda kwata village nagiyise name equals village, so wano nze kanjiyite vilg like that. Post village. Okay, now maze okukwata user byonna byagenda okutypinga. Nsooke mbikulage nga sinabisayipinga mu table nti bw'aba bitypinze tusobola biraba. Ngenda kujja wano wansi ngambe echo kwe kukasuka ekintu ku screen ebweru, echo fname nti user wamala typinga fname erinnya tulimusuulire ku screen. Kyekyo tukoze echo fname. Nejjukira twagudde kale bracket eraga if byeyina okukola, so tugigale nga code zaffe zonna ziwedde, so tugale if ekomaawo. Now tulifreshing mu page yaffe. Bwe tulifreshinga tetugenda savinga naye at least erinnya eryo tugenda ddira waggulu wano nga lyetaddewo. So kan muyite Kazibwe Patrick senior 1 Kisojo.
so erinnya eryo tugenda laba tutya nti PHP erina liri erikasuse waggulu okirabye kakati lwaki erikasuse nti twaliterese mu variable gye bayise fname era fname ngi echolinze ngi kasuse. I have showed it on the screen okulaga ekintu ku screen mu PHP tukose akantu ketuyita echo. Now si kintu njagala oddikasuka kabula nyala savinga mu database so ngenda kujja no wansi ngambe MySQL query buli wenjagala okuwuliziganya ne database nkozesa MySQL query. Tujja laba engeri endala naye at the moment tukozese MySQL query njagala kuwuliziganya ne database so ngenda gamba connection to the database. Jukira connection yange ndagitadde mu con, that's why ntaddewo con. Connect MySQL query, connect me to the database so then insert into students. Ntiteeka mu table gye twayise students. You see twakoze project ne tuteeka mu table ne tugiyita students bwe tuba tutereka insert into students tutereke muki id twageyo tetugikwatako eri auto increment erimu auto increment yeteeka mu yokka tugenda tuteeka mu first name, last name, gender, village ne class. Tutereke first name comma tuterekemu last name comma tuterekemu okusinzira ku table yaffe eriko column endala gender then village ne class. Gender comma village comma class. Okay, tuterekemu biki values biki bye tuba tuterekamu tugenda terekamu ziri variables ziri ze twatadde wali kitegeeza ngina kuleta variable esooka fname mu single quote then ndete variable eddako LL kyonna kye yatayipinzaawo then ndete variable eddako waddako kyao let's check CLS ndete variable eddako 6 ndete variable eddako VLG. Okay, so I'm going to close the brackets and then close the quotes. Zino ze good days are insert into so quotes says zigalidao. Then I close the bracket eno je good day abadde soka nga ntandika code nga mazo okuteka MySQL query. So code yange yo jetegereze. Bobo oyagala okulaba code eyo ngina kutera link wansi ogende ku blog yange code eyo ngina gisaayo eno code je tuzimbi olaleero ngina gikutera ku blog yangu downloading odemo je kenenye bulungi ogiyitemu ate bobo oyagala o commenting down oba ogende ku blog yange o commenting eyo code eyo ngina giteekayo bulungi. Kakati tumaze okugiragira okuinsertinga. Let's terminate that line. Tugambe code ekomaawo ne semicolon. Jukira ku terminate nga toge tukosa semicolon. Kanzire wansi wano teekawo message eraga nti bigenzeyo echo mu quotes data oba kiki eyogera singa emala obbisaayo student saved successfully. So eyogera ekyo. So let me terminate that line. Okay, now congratulations, our data now is being saved in table. We are going to test it, and please don't forget to subscribe. Banga tugenda kuyiga oku programming nga tukozesa PHP, JavaScript, tugenda kuzimba zi apps, tugenda zimba zi web apps. So mutawani nnyo, so nkusabye subscribing nga tetukuleka. Code eno ngina gisa ku blog era oba yagala ogiraba okugidownloadinga nawo ogiyitemu ogyekenenye bw'oba tosobodde kutambulira ku pesi yange ogenda kebera mu description wansi ntaddeyo link egenda okutwala ku blog. So kaka tutestinge page yaffe then video yaffe tugikomyewa neyo olwaleero. Let's go in our project. Let's first refresh our table to see whether there is any data. There is no data. Now let's type in Kazibwe as first name, last name Patrick, class senior 2, gender male, village Chisojo. Now it's time to save our data and see whether it will reflect in the database. Let's save. Yeah, it's showing students saved successfully. Now let's check in our table. It's not there. Whoa, no, it's there. Let's refresh. Wow, you can see now first name Kazibwe Patrick, senior 2, male Chisojo. So mu video edako tugenda kulaba tusikayo tutya data oyo ne tumulaga ku screen. Webali kulaba video eno kusabye subscribing atwe sharing. Tugenda kuba tuyiga okukola websites okudeveloping apps, web apps mu lulimi Oluganda otegerera ddala. Commenting wansi ate genda mu description ogenda laba mu link ekutwala ku blog olabe code zino zonna zetukozesa. Webali nnyo. I'm Kazibwe Patrick. Peace.